Yes, Projan Media gwe mukutu gokka goyina okubanga weekumirako okufuna amawulire. Buli kika ky'amawulire wano Projan Media TV tuba tukikoleetera okuviira ddala mu entertainment, politics n'awalala. Sports maasawo tugenda kuba tumukuleetera. Kati gwayagala sports, commenting otugayo tuyagala sports. Tubeere nga tukuyirako sports, local sports yena Uganda Premier League, UPL tugenda kuba tukuleetera yonna transfers wakati wano mu ggwanga okuviira ddala ku timu eya wansi eya regional. Katwe United okuviira ddala mu big league wansi kati timu oba ozitegereza wansi ngenda kubanga nzikutegeeza wano kati gwe genda wali. Enamba y'abantu anaaba comments nti bagala sports ye namba yegenda okudetermininga either ntandikoleeta sports oba obutamuleeta. Mwabeekumira ku Projan Media TV nga musubscribinga 30k subscribers. Tunaatera tusigala tubuze ba subscribers batono nnyo mbadde nsaba gwe nga gwe mulundi gwo ogusoose okwegattako wano Projan Media, subscribinga, likinga, commentinga ku stories zonna ze kuteerayo. Projan Media nagamba tetukola stories zokka, tukwata emikolo like videography, photography n'ebirala byonna tukola obulango, tukola advertisements wano Projan Media TV. Tulina graphics omulungi asokola buli kika kyakalango. Corporate events tuzikolera ddala bulungi wano Projan Media TV. Sijja kowa bebaza ate bana abantu wammanga. Sisobola kowa bebaza abeekumira Projan Media TV, abalikinga, abasharinga, bonna ababeranga buli kaseera mu WhatsApp group ba discussinga ku nsonga zonna ze twataddeyo ku Projan Media TV. Nina kakinina ate gwe kakinina sobola kowa. Twinawo Irene Akero, twinawo n'abalala bangi awo, twina bangi nnyo abalala amannya gambula n'okumbula munansonyiwa naye nga Farida nakandi sobola kwerabira, Carol sobola kwerabira, Zawede Olivia sisobola kwerabira, Nalongo webale nnyo, Helen Musawo webale nnyo okwekumya ku Projan Media TV. Nga simaze budde kulandaganya okgenda nnyo eyo bentumiddeko ndowooza kyekyo. Team Oman, Team Saudi Arabia, United Arab Emirates, Team USA mwebale nnyo, batabani ba Trump ne bawala ba Trump. Canada mwebale nnyo. Ensonga endese olwaleero yo nakyala mwana muwala si mukulu nnyo mu myaka, mwana akyali muto takuze nnyo, akyalina amaanyi agakola, yakwatiddwa mu supermarket emu ngabba ebintu. Ekikola nnyo tukivumirira nnyo, tukubiza nnyo abantu okukola mu maanyi gono. Omukyala yakwatiddwa, omukyala amanyikiddwa nga Nabuuma Cephas yakwatiddwa mu supermarket ya Fresco Embarara. Supermarket emu wano enene eno mu Mbarara. Kati gwe amanyi Mbarara supermarket ya Fresco oba ogitegeera, nakyala bamukwatiddeyo nga abba ebintu. Yabadde abba ebintu nga babiteeka mu kaleega nene wansi mu bitundu by'ekyama. Kikola ekitali kirungi nnyo. So yakwatiddwa ng'alina ebintu byabbye, mwabaddemu tasika, kacupa ka tasika n'ebyokwewunda eby'abakazi n'ebintu birala bingi byadde atadde mu kaleega. So abakozi babadde bemulugunya akaseera k'emabega kaawo nga beemulugunya ku babbi abajja bakola ki, babba mu supermarket yaabe ne beewera obbakwata. So n'omukyala we baamukute, ekyamukwasizza nti baamulabye mu video gundi, mu CCTV kamera zaamulabye ne bamutayiza ku mulyango, kwe kumukwata ne yebuzaabuza neyegira naye olumanyuma ne bamwambula ne bamukebera ng'ebintu kituufu abiina mu kaleega n'ebitundu eby'ekyama. So bamutambuza bigere ng'ali bwereere nga bamwambudde ne bamutwala ku poliisi y'Embarara. Wakati mu kusaakaanya abatuuze nga basaakaanya bwe baleekaana wabula bamuswazizza nnyo. So omukyala yenna ali eyo nga oyina emikono oyina amagulu, badde nkukubiriza tukole buli kika ky'omulimu mu Uganda. Mundu osookola buli kika kya mulimu as long as you're earning money. Baganda bange bali mu nsi z'Abawarabu mwebale nnyo, mbawe ekigalo, mwebale nnyo muteekamu amaanyi gammwe mugenda mukola mufuna sente zammwe ziri clean. So ono mukyala tumukubiriza, kyeyakoze kibi nnyo, kiswaza ekitonde ekikazi. Mukyala yenna ali eyo, kino kikola si kirungi. Kola mu maanyi go, kola sente z'otuyanidde ziwa omusinga zino zobbye. Bamuswazizza nnyo. So abakyala yenna ali eyo, vaayo okubirize banno bakole, mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV. Ffe tukuweereza buli kika ky'amawulire tuba tugakuleetera wano Projan Media. So y'ensonga eriwo mu ddiro ekinaba kyeyongedde kyonna kubanga bamutte ku poliisi. Twamulese awandika statement mu maaso awo bagenda bakutubulya emisango gye baba mutaddeko. N'olunaku bana bamutwala mu kooti tugenda kuba tugoberera n'ensonga gwa Projan Media TV. Tugenda kuba tukutuusaako buli kimu ekinaba kyeyongeddeyo ku eno story eya nakyala Nabuuma Cephas eyabadde gwe yakwatiddwa n'ayambulwa n'atambuza ebigere okuva ku supermarket. Lisensi yabadde mpanvu nnyo ng'ali bwereere ng'ali mu kaleega n'akapale, yaswaziddwa nnyo.
okugutwala ku poliisi bamutambuza bigere wakati mu kusakanya mbu abatuuze. So eno story tugenda kuba tugiongerako kyonna ekinaba kyengujuka eno story tesobola komaano tugenda kuba tugikuleetera yonna wano Projan Media TV. Subscribinga, likinga, commentinga Projan Media TV.